Disitulikiti y'e Bukomansimbi olwaleero ekwasiddwa obuyambi oluvannyuma lw'okufuulibwa emu ku ezo ezaakozesebwa mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Enteekateeka eno yatuumibwa Luweero Lwenzori Triangle. Okusinziira ku mubaka akiikirira Bukomansimbi North mu Parliament Ruth Katushabe bw'abadde akwasa ebibiina by'abakyala abavubuka n'abakadde ensimbi obukadde 3 mu 3 ez'okwekulaakulanya, ategeezezza nti disitulikiti eyo ewadde emirimu abaazirwanako era nga nayo y'emu ku bitundu ebyakosebwa nga bakuba Masaka mu lutalo, naye yali yaggyibwako ku disitulikiti ezirina okufuna obuyambi mu nteekateeka eno. Era wano emu ku Bukomansimbi tulinamu abantu baffe era nabo abalinga yadde nabo abamu ye step gyenzirako okulaba nti abataafuna kusiimibwa nabo bakola ki basiimibwa. Yadde ate bw'okireeta bw'otyo ate walimu ababeereetamu nga bafere be balemesa abalungi ne batandika okubyeteekamu nange na contributinga kino nange naye nga tesi batuufu. Kati twagala okolagana n'abantu abo bakomandazi abayita mu bitundu bya Greater Masaka batubulire bantu ki be bakolagana nabo. Ono era agasseeko nti oluvannyuma lw'okwerwanako Bukomansimbi yaddiziddwa mu nteekateeka ya Luweero Lwenzori Triangle nga kati yakuddamu okufuna ensimbi nga zino wabula si zaakuzzaayo nga teziriko magoba. Ebibiina 12 okuli Mutuba Saving Group, Butalaga VH Catering Service, Ntega Wangi NRM Leaders Group n'ebirala bye bisoose okuganyulwa mu nteekateeka eno ng'abamu ku bakyala abafunye ensimbi bawanjagidde gavumenti okwongera okuyambako abakyala abeetandikiddewo emirimu ng'ebawa ebikozesebwa. Nga kitambula kiwenyera tekiriimu ssente naye okuva n'olwaleero atutaddemu amaanyi kuba tufunye obukadde 3 tugenda kwongera ku bikozesebwa, tugenda kweyongeramu okukulaakulana, tugenda kwaba mulembe nnyo era ffe twagala okusaba n'abadde batuwa emirimu ate kati bagituweere ddala kuba n'ebikozesebwa bimugaso. Kituufu ddala bukyanga tulonda omukyalo ono enjawulo etandise okukola ki okulabika. Akulira abakozi mu Bukomansimbi Amis Masereka alabudde abaweereddwa ssente obutazikozesa mu bintu birala wabula bazisse mu ebyo ebyazibaweesezza. Ye omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Dr. Sazili Nsubuga Mayanja asabye abafunye ensimbi zino okuzikozesa obulungi kisobozese gavumenti okubongera endala so nga abazifunye beeyamye okuzikozesa obulungi. Singa obukulu ge mazima tewali muntu ajja kukolagana naawe nga tolina ki newoona oba mwami mu maka oba mukyala mu maka kasita amazima gakola ki gatandika okubulamu amaka gatandisa okukola ki programu zino ezijja women something youth something ono mukulu yasinga okubimanya kasita tobe na mazima